kasita yingira mu mukyala nafune bugumu bugumu munda mu kapiira mubeera musolids amazzi obufiringa nga ali munda wani omukyala nga atayambadde kondom iyo naye ate kusaidi y'omukazi ye aba atakufiiringa ebyaddala so nawe oyinza okukanya n'abantu abagamba nti Kristo munonine mu kaveera atawooma kusaidi y'abakyala mu kwekuuma ajja kuwoomera naye okubanga like mukakasiza mwena muli balamu wemubanga muli balamu oba kale nga mufaanaganya omusaayi so awo mba temujja woomerwa mukagyeeko mukube kyenda buli omu awulire munna amuwuliremu omusera naye osobola ate okwetangira ekirala ate n'ofunamu ekirala oyinza okugamba nti na infections gye ziri kabootongo gyebiri era biruma Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 794 oba noti 782952 kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukutuguta nti kwe tuli buli tufuna time tuba tujja nga tulina musawo Sonia ne tubanga tugaayamuko ku bintu ebyenjawulo especially ensonga ez'abavubuka. Tuli Bweyogerere Wellspring ekifo kye tulimu kiyitibwa Time Out Leisure Park. Wabawo bingi wandukuba ku ddiba n'ebintu ebirala naye twagala okubanga ate tugaayamu nko ku nsonga ezitali zimu especially ezaffe ez'abavubuka. Tunyumirwa abaana banyumirwa okuba ennyamuga ebiseera ebisinga obungi naye obadde okimanyi nti mu kuba ennyamuga oba teweegendereza oyinza okuvaamu ebizibu. Ennyamuga yandikuzaalira ebitukula amaka ebyazaalira ku ttale ne bagenda okugira bwe bati wayise ebbanga tininyo nga bagamba gundi oli positive walwala obulwadde. Emiyembe egimu ginyirira kungulu nenga munda mivundu mwino kubanga mwegendereza abavuka bannange nga fa abavuka. That's why twafuna omusawo ono Sonia akwasaganya ebintu by'abavubuka ebintu ebimanyi bulungi nnyo ebyokwepiica ebyo biki kukebera lwaki omuntu weetaaga okubeera ng'okomolebwa and so on. Kati so twagala okwongera okumwaniriza twogereko ne musawo Sonia twabateerera ina package kijatuleetedde muto mu myaka but ayinza obba mukulu mu bwongo oba mu magezi. Nkuwaayiriza nedda ssebo sikuwaayiriza obulamu buli butya Sonia? Bulungi kujja kugise. Nange wendi wano mpola mpola. Leero tulina ki tutegekedde? Leero kyemba tegekedde. Ojja kwongeza eddoboozi olya bali balekaana eyogera nnyo. Leero kyemba tegekedde tugenda kwogera ku ngeri abavubuka abannaffe gye bafunamu obulwadde n'engeri gye bayinza okubwewalamu okubufuna. Bw'ona ayogera ku bulwadde buba bungi tubere specific. Obulwadde tugamba siriimu oba HIV. Yes. Ate endwadde endala zo tunazirekayo nga enziku bazita sexually transmitted diseases. Nazo tujja zoogerako kuba zitambulira mu kkowe eryo. Yes sebo. Okay. Siriimu abantu abasinga obungi abavuka bagamba ze nkubirawo ndya kitwe ogwafuuka musujja tebikyatiisa singa ofuna omuntu ayogera ekifaanaganako ng'ekyo oyinza muddamu ki? Tekitiisa nga tebannaba kikugamba nti ofunye obulwadde. Yes sebo. Nga bwe bagamba nti poliisi tekola paka nga tennatandika kunoonya. Yes sebo. Naye banga yokunoonya omanyira nti poliisi ekola. Kati bwe bakikugamba n'amaziga agakuyitamu nga bagambe bugambi kino oli positive olina siriimu. Yes sebo. Lwaki gaba mpita mulode kiba kizze lwaki mba siguma bugumi n'engamba waayi tewali kyakuzzaako ennyamuga kati kankube bukubi paka kuwulira buli. Waliwo g'okeberera n'agamba musawo nze wonkeberera nga ndi mulwadde ngambirawo ngende neeteekemu omuguwa. Ebyaddala? Naye nga tewabeera eri abeera alaga mugumu nnyo naye ate n'omunnyonnyo yawa omukansolinga nagaa n'amira eddagala n'atagweteekamu. Kubeera obulamu aba abwagala. Okufuna obulwadde si ye endi y'obulamu oba si yeba enkomekerezo y'obulamu. Naye ekyebuzibwa oba ogenda kutambuza otya obulamu mu mbeera eyo kuba kyo tekivaawo. Kiba kizze kubeerawo. Yes sebo. Okay.
Musawo oli muntu mukulu oshoke emyaka 18 ebyokwepicha ndi sure nti obikoze kuba tonnabitandika. Nali mbikozeeko. Wali obikozeeko otera obikola abo obikola kudda n'obivaako. Sisa bivaako nze nganze. Tosobola bivaako? Yes sebo. Binyuma. Wayensonga nga sarwa kisobola kuva ku bintu byakwepicha. Wayensonga nga satu nga gwe ameka tinganze Sonia ovole ntandika ebintu bino kino kye nazuulamu ne kino sobola bivaako. Ndi muntu nange nina omusaayi tugekiseera nempulya nga nkola ki ngoyoya nga njagala ngoyagala obeera otya oba oyagala ng'olira oyagala. Nsonyiwa okubuuza programu eno ntero nga batadeko simanyi pigi oba kabiti it stands for program 18 and above, so is abantu bakulu wekiri oba n'abaana bato bakkirizibwa laba programu eno gye tukola. Abaana bato tebakkirizibwa babeere bantu bakulu. Oli musaayi obeera oyo yabiba bitya mbanga ndira nawe owulira ng'omuntu omulala yina waayindibadde ng'awulira ng'ayagala but like banga nsigira ekifaananyi nti obanze kati okutukwenyenya mbeera bwe nti omuntu ayinza n'okuntunulira n'amanya oba omuntu tayinza kumanya gwe kiba kiri muli. Omuntu tasobola kumanya kuba nsobola okwefuga njagala naye obeera otya biba bitya bampulira eki oba oli ekikusiibwa mu mutwe si mu mutwe mu bitundu eby'omubiri ebirala. Kati awo oyinawo omusajja inze I mean a process with someone nina kale gengaba nti ndi mu process naye simanyi nti oba ndeetinga oba mudeetinga tukyali awo mweryako obwerya buli mutamanyi buli omu kitu kigenda mu maaso eri munne ogamba tomanyi nti oba kudeetinga oba mudeetinga mulinga babaye temunnalya kali watuuka n'oyanga osobola ogenda kukuba kadde ba x sigenda okay gumagumako kati neki ekirala omumanyi owulira oti oba mpayo nga bibiri mpayo n'ekirala owulira n'ogamba kati obulamu buganye at least I should look for someone beeko kye neetuusaako. Ati nze ng'omuntu kangambe nti nno ebiseera ebimu otuka ekiseera nga gwe n'okimanyira ng'osobola okwekontrolinga naye waliwo omuntu atasobola kwekontrolinga nga mukazi nga gyali nga mukazi n'amaliriza ate nga abakazi tebaagala kwogera ali basajja nti njagala aba omulembe guno boogera osobola okwogera nange njogera wali ogambeko omuntu nali mugambye olwo n'omugamba otya ngamba nti munnaye mpulira njagala nti oyagala ki mugambeko nga kati banga agamba nze wamugamba otya nga kugamba kugamba Mr. Sonko mpulira njagala oyagala ki nga kuyimbirawo oluyimba lwa Gravity tetugatta mama tetugatta tata kyenjagala okimanyi mubeere ng'olwo Sonia abawala beebuzaabuza babeeraawo olusajja ayagala ate omukwatako ate agaana ayagala kusinga wennakwata ate nkukuba omukono ate nkukuba omugulu nedda nkugamba straight forward nomanya kikyemba njagala. Okay tulina musawo Sonia ono musawo oli musawo ebyaddala musawo akolera mu ddwaliro erimu gye twasinkana nitubeera nga tugatta emboozi nalaba nga alina kyayinza obba nga atwongerako nga ffe abavubuka ne tugenda bana edutainment tunyumirwa nga bwe tuyiga okutwaliza ewamu. Obulwadde abavubuka basinga kubufuna batya obulwadde abatulaba tuli ku programu kugezaho kulaba ensobi abavubuka abamu ze tukola ne tufuna obulwadde ne tumala netwejjusa oluvannyuma musawo agenda batuvira step emu ku emu nsobi ze tutera okukola abavubuka ntufuna obulwadde kuba obulwadde wallahi kati busaasaanira ddala. Omulembe guno omusajja akukwana tayagala kumanya status yo ebyokwekebeza tabyagala aba atya ogenda bamukebere kale atya okugamba nti naye tugende tukole ki twekebeze osanga n'oyo omuwala naye ye already amanyi status era tayagala mwekebeze naye olw'okuba nti nno gwe asoose okyogera tomulazeeko any issue nti oba oyagala mwekebeze kuba osanga nti womugamba nti naye tugende twekebeze abeera ajja kugamba nti nze munnaye ndi positive naye wootamugamba nti munnaye tugende twekebeze naye agenda kusirika busirisi tajja kugamba mukama wakuyamba n'aba nti munnaye amira bulungi eddagala lye kiyinza okuyambiraawo naye woosanga nti nga naye tamira bulungi eddagala lye awo naawe oba ofunyemu obuzibu. Kati obulwadde ne bukwata butya nti baganya okwekebeza ne balumba bulumbi then lwaki baba tebakozesa akapiira ako
balina enjogera egamba nti swiiti omunulire mu kaveera tawooma naye ate eri omusajja awooma eri omukyala gy'atawoomera omusajja bw'aba ayambadde awoomerwa nnyo tawoomerwa nnyo awoome naye ajja awoomerwako kasita ayingira mu mukyala naafuna ebbugumu munda mu kapiira mubeeramu solids amazzi obufiringa ng'ali munda waani w'omukyala atayambadde kondomu naye ate ku sayidi y'omukazi ye aba takufiiringa ebyaddala kitegeeza bena musawo gwe bitestinzeko tubuli out of experience olidde ku biiko babiyita biki ebitwe like n'abambadde bootusi n'ofuna enjawulo ono omusawo agenda tunyumira kuba buli kyetwogerako akitestinzeeko akiyiseemu nakimanya so tumuggyako hadithi waba musiraamu n'atunyonnyola ensonga okay kati ekitegeeza abakazi tebatera nnyo kuwoomerwa n'abasajja bawoomerwa mukosa muhawo olw'ensonga nti omusajja abamu ku liquid zinaata abakazi nenze ngambo bakiva ku ngeri omuli ono alima gy'aba alimamu omukazi obutakifunamu nayo weeri naye nga era wabeerawo ekiba kibulamu so nawe oyinza okukanya n'abantu abagamba nti sisiro mununiire mu kaveera tawooma ku sayidi y'abakyala mukwekuuma ajja kuwoomera naye okubanga like mukakasiza mwena muli balamu wemubanga muli balamu oba kale nga mufaanaganya omusaayi obanga mufaanaganya omusaayi so awo mba temujja woomerwa mukagyeeko mukube kyenda buli omu awulire munna amuwuliremu omusera naye osobola ate okwetangira ekirala ate n'ofunamu ekirala oyinza okugamba nti infections gye ziri kabootongo gyebiri era biruma okay kati andibadde kirungi neweekuuma both sides side yonna naye otafuna infections oba gwe bayita kabootongo ate n'otafuna bulwadde ako kamu waayo walala ensobi ezitera okukolebwa obulwadde butambula butya tubeere nga tusobola obimanya engeri gye butambulamu okusharinga ebintu mu malwaliro oli nga azadde n'okozesa ebbaafu ye tomanyi oba mulwadde oba si mulwadde ekirala ennaku zino abantu bafuna nnyo accident omusaayi negwetabula olanafunye ekiwundu n'onaafunye ekiwundu beetaasataasa n'awunzika ng'akoze atya n'ekirala omuntu omulwadde singa olwala omuntu akujjanjaba munnyonnyole nti ndiki nina obulwadde bwa siriimu naye ofuna keesi oli n'akugamba nze neekebeza ndi mulamu naye simanyi oluvannyuma lw'okujjanjaba maama wange oluvannyuma lw'okujjanjaba muganda wange baddamu okunkebera nga ndiki nga ndi positive at least omugamba n'omufunira gloves waba ayagala akuyambeko n'akozesa gloves naye ne yeekuuma n'otakola tima ate oyagala akufaanane so bw'olwala ng'oyagaliza omuntu kuba omuntu aba akubeerera n'agamba kaakujjanjabe so mulage nti oli mulwadde kati abalwadde abasiiga ababajjanjaba obulwadde era kiva nti nga nabo balinawo omusaayi bagufulumiza waliwo liquids endala guyinza okuyita ng'omusulo nga kiba kitya obulwadde busingira ddala kuyitira mu musaayi kuba malusu tebutambuliramu ne mu spams oba amazzi spams teziyitamu tegeeza oli ne waabe okuggyako ng'oyo omulwadde tamira bulungi ddagala kuba waba tamira bulungi ddagala obulwadde buba bungi mu musaayi kwaffe tulina engeri gye tubukeberamu ne tububala netwala nti omuntu alinamu millions 6 ono alinamu millions 6 ez'obuwuka nga buli omu butambula bwe buti ono alinamu just omuntu 2 obulwadde 20 just 20 copies ono n'okebera ng'alinamu 30 like that wekityo kati ono alina miliyoni 6 bw'aba musajja ng'atuuse okumalako ekisaawe waba aleeta amazzi aleeteramu engeri y'olusaayisaayi omusajja ate era ne waabeera mukazi kuba ffenna tumala abakazi bamala batya nabo bajjayo engeri y'obulusaayisaayi nalwo n'abakazi bo baba n'emisaayi mingi bafulumya kati sonasooka tusooke tugende maaso tujasooka kulya ekisaala mu kirimi tugende maaso kyekyo anti obadde ogamba nti omusajja wabeera amala ajjamu engeri y'olusaayisaayi n'omukyala naye amala era naye aleeta engeri y'olusaayi ng'amala wabatamira bulungi eddagala lye naye omuntu amira obulungi eddagala lye obuwuka butuuka ekiseera ne bwebaka nga bulinga obukuba ettiyagaasi nga tebukyalina maanyi
era tumukebera fenga gye tumujjako omusaayi omukebera engeri gyamiramu eddagala n'otalaba mubuuka ne bukulaga nti nno testi z'okozeeko not detected oba tezireese kintu kyonna teri kyetwaye nga buli omu mbwebase naye ate wagenda ku ddwaliro eddala ne bamukebera akawano baba bakola ki babulaba fe omusaayi gwe tumuggyako tuba tetubulaba kuba buba bwebase guba gutya ne gwabali guba gutya nati kano waliwo tulina olakwik tukakeberera tujjako omusaayi gwa wano kebaita olakwik akawano tulina olakwik waliwo n'akakebera akalala naye olakwik yesinga okukola enkebera y'omusaayi eri ya mirundi ng'emeka wano gye tulina mu Uganda waliwo benda abafumita wano wenda gwe bajja wano for example omusaayi oba gw'ensiri wano ne bagujja wano kati ogwa siriimu ogumu bagujja like kiba kitya ya mirundi ng'emeka singa nkujjako omusaayi gwa wano ne nguteeka ku kenkebeseza oba olakwiki oba ke tulina akakebera akalala olakwiki katya olakwiki kabeera okalinga bankinyonyola ntya emirundi gyeyinaddako nasobola oyitanga mu mukono abo tubulagewa n'abantu waliwo abagula obwabwe ne babutwala ababukeberera eyo beekebeze ngenze kukyalya boyfriend ambitemu n'obuntu bwange nfuuka wali mufumite bwagaana mubaze nga yibasasi mufumite kabina awulire nga amunyonyogera gujje ngujjeko bwenti ngukebere kubeera tetukozesa nti omufumita n'omujjako omusaayi n'oguteeka mu kantu ne gakola nedda tulina eddagala lye tuteekako nesobola obbalaga ne lisobola otulaga yesebo obadde tugamba ka olakwik oba tunyonyola omusaayi gwe bajja wano ne gwe bajja no gwina njawulo kinga bakebera omusaayi gwa siriimu kyenga nti wenkujjako omusaayi gwa wano ne gureactinga oba nendaba nti gulimu ekintu ekirala kyonna ngenda kujjako ogwa wano manye kiki ekikuluma sobola okujjako ogwano ne gureactinga nga tolina siriimu naye ng'olina TB akafuba sobola okujjako ogwano ne gureactinga naye ng'olina kabootongo naye guba gulaga nga gusaze bubiri nga alina siriimu kuba mala kasabala akamu olakwiki erina obuntu busatu bwe tukebeza tukebera kabootongo TB ne siriimu bwe kaleeta akamu obeera nga tolina byonna kuba ateko tekabeera mu kalina we kabeera kati we kapointinga obubiri kalina we kapointinga kabeera kalaga nti olina either ku byonna ekintu kimu bwe kalaga busatu oba siriimu bwe kalaga obusatu oba olina kabootongo olina TB olina siriimu awo goba mugagga awedde emirimu byonna oba obirina ngeri kyendala abantu gyebatera okufunamu obulwadde kissing is it possible tereeta mpozi ng'oli abadde n'amabwa mu kamwa oba ne mweruma nga mukoze ebyomululu ne mweruma naye we muba nga mukoze wala abakola ebyomululu baba beewulira beeyagala nnyo n'avuluba nabuvulumanya bwaki n'emirinyiira gyonna n'agisikirako n'agitwala awo problem n'oluma omuntu ana balina alabo beera n'omwana akuteeka olulimi mu matu bwati ndugenda paka munda n'olulya nga lukuseeno naye nga luyisizeeno mu kutu abaana abalina laavu sisobola leka naawe tolozesa abantu nti olina laavu waba musajja ekyo sikikola nkyawa kyekimu nga bwolaba abaana bamanyi okunuuna wakinyonyonya bamuyita bijje ngwe n'owuliranga ne sikini yonna gy'atwala sinze tebabikola nze babinyumiza abimu nabiraba mu firimu n'owuliranga ne sikini gy'atwala bw'ati nga ddala engeri gy'asikamu abamu bagaaya ogenda okakkananga akolesa akabwa ng'asaze awo obulwadde busobola oyitawaawo abaana balina omukwano bakola omukwano olaba ejja kunnema tobiwulirangako ggwe era n'okubiraba mbiraba oyagala kuloweza abantu g'omukwano olina gwa kitundu abaana toba bagujjudde sirina gwa kitundu naye nkola ogwetaagisa omuntu n'asiima iye kati ate awo omwana akugize n'ofuna ka crack like obanga obadde oli mulwadde gw'omusajja ye n'akuluma kitegeeza omusaayi gwe gumuyingidde aba afunye naye agenda bamukebere bamugambe talina kubanga obulwadde bwoba wakabufuna tebulaga tulina gye tuyita window period oba akaseera kebumaliramu okulaga mu musaayi nyonnyola waawo
kajamala omwezi mulamba oba omwezi mulamba n'ekitundu bakebere mu January bakugambe tolina bulwadde bakebere ogwokubiri bakugambe olina obulwadde naye nga towegaseeko mu eryo ebbanga lyonna tofunyeko togase musaayi mu ngeri yonna naye luli eri kaali kakyali muki mu window period obanga tekanatandika kulabika mu mubiri. Yes. Bwe mbanga mbadde n'omuntu ne bankebera mukebedde nkukebedde Sonia tugenda kwekuuta ne batulaga ntuli negative ne twekuuta leero n'enkya wiiki eddako n'ekirako eri omuntu ng'alina obulwadde oba kale nga obadde wabufunye naye nga tebona batandika kulaga awo tewaliwo process gye nnyinza kubufunamu oba tebona tandika kulaga gy'oli nange bwe tebusobola kunkwata already buba mwebwe nga tebona bakulaga bulazi gyoyise window period awo sobola bufuna bw'abanga omuntu yali tamira bulungi ddagala eyakusiiga bw'amaanyi wadde gwe tebona bakureflectinga tebonalaga oba bw'abanga yali yamirako n'alekeraawo buba bw'amaanyi nnyo wadde buba tebulabise naye nze busobola okukukwata ate buba bwaki buba n'obusungu nga wonalaba nti omwana tosobola kumala kumusesa ate n'omukuba ate n'oddamu oyagala omusese obulwadde buba n'obusungu bunyiiga tosobola kuma ku nnyumba muliro n'oyongerako amazzi ate n'oyongerako amafuta so bunyiiga kati gwe owokusatu eno makkati oli buba bwamunyiigira naye bukuyingira amangu naye buba busobola okunyingira buba busobola okuyingira kuba ate buba bukyalina kumpi oba kyekyo lwaki bagamba nti mukebeze emirundi ng'esatu mu emyezi nga mugiwa space yes sebo. I have a question. Nkwanya omuwala omuwala oyo sibeera naye mukebeza gumu ng'ali fre talina bulwadde nzikirizibwa okukuuta paka oba omuwala oyo neme kumwesiga olw'ensonga nnyinza obba nga bw'agenda ayinza obba inewala gyayitira alina omulala akuuta ate n'okunsinga nako kati awo mba nja kugamba ofune eddagala eriziyiza oba omuntu otomwesiga wakita batya suppressing bakita batya toyina bulwadde okozesa eddagala oleme funa bulwadde bayita batya eddagala bakita kola batya peepu eba prevention okwekuuma obutafuna bulwadde tulina eddagala lya mirundi ebiri tulina peepu gwe bamiranga olwedde omaze okwegatta obanga bakukutte obanga obadde mu accident nowekengera omusaayi gweogattaganye nagwo omira peepu nga tewanayitawo ennaku 3 awo ne oba wabadde obulwadde tobufunaawo peepu bakunyonyola engeri gy'omumiramu n'asobola okutta obuuka buli nga bukyali ate tulinawo ne prep ye gw'omira nga tonnaba kwegatta nga tonneegatta naye nga gwogenda okwegatta naye ng'okimanyi mulwadde osobola okuba nga okimanyi mulwadde oba nga tokimanyi naye ng'omwekengedde obanga anamulwawo wawaka oba mukyala wo wawaka so gwe beta prep gwe tuyita prep omumira n'olyoka weegatta omumira ogenda kwegatta nedda tulina ebbanga lyetumumuriramu nti omukyala omwami we akomawo ku wiikendi waba agenda kujja ku wiikendi ejja ojamuwaako ku Sunday tandika omira eddagala ku Monday omira ennaku 7 nga tonneegatta ne lwaze lwennyini n'omira n'ennaku 7 ng'omaze okwegatta lwaki mbasikozesa bukozesa akapiira naye nkivaako anti era nakyo tukugamba osobola okuba ng'omize prep naye era n'okozesa akapiira olw'ensonga prep oba lino eddagala litumira eriziyiza HIV eriziyiza siriimu teriziyiza infections sexually transmitted infections ezo zetufuna mu kwegatta ate osirimira nti nkozesa lumu kapiira wabira kaziyiza byonna nnyonnyolamu nku ku bantu engeri gye bafunamu obulwadde batandise kweri ne batukama kati awo ne bagijjako nnyonnyolamu nku ku kintu ekyo bakitegeere bulungi nnyo abaana batandika bambadde kondom obatuuka mu makati awo ne olyanga ebiwooma ennyo abamu bagamba simanyi kati enkazi zajjako ate nga omusajja olira ofa tonakumala omwana ayagala kuvaawo so kunyonyolemuuka awo nze ngamba tekyandibadde kirungi tekyalibadde kirungi batya explain for us tekyandibadde kirungi olw'ensonga awo wawulirira obuwoomi kitegeeza omuntu anaatera okukola ki okumala okutuuka ku ntikko either omukyala oba omwami
kati waba naatera okutuuka ku ntikko kitegeeza wabanga tamira bulungi ddagala amazzi gasembedde era n'agomwami gaba gasembedde kati awo mugu gatta ye mugu gatta bwe muba musazewo nti munnaayi tugenda kukozesa kapiira mukakozese we mutandise paka we mumaliriza naye bw'okaggyako makati kati obanga atakakozeseza ddala obanga atakakozeseza oba tolina kye weekuumye yesebo bantu ki abayinza okuba nga balina obulwadde nga tamira ddagala naye nga ayinza okuba nga talina risks z'amaanyi nnyo okusiiga muntu bulwadde ku sayidi y'abakyala taliiwo olwo kye batugamba nti osinga ogwa ku muwala batugamba nti ofuna obulwadde kiva ku having rough sex kati nga tulina endowooza egamba nti singa nfuna omwana nga yenna amazzi bya ddala oba okitegeera ng'erisammuka n'eriseerera yonna ng'alina kati n'amazzi ye tamala n'amazzi luli abantu babawulira amannya go tukozese lya musawo Sonia okay musawo Sonia ono mwala mulungi nnyo mwala muto alabika bulungi nnyo poloti teriko nkaayana oba erigenka in short form ekoleta eriko enkaayana but in short form ate not in capital letters in short form oba otegeeza ki nti enkaayana zibusibwabusibwa oba kituufu bakoze toli sure okay so alina kyateesa oba kyawabula ojja kujja mu comment section wansi awo obeere ng'okomentinga abasinga okomentinga ebingi bye babuuza tujja bifuulanga program number tujenga ebibuuzo tubibuuze musawo Sonia TikTok obona teeka mu good talent GUD space talent ojja bosanga ku program zino nga tuzisaze nga gyeziri naye tuli preparing no batera TikTok eri official nga musawo Sonia ayitamu kubanga communicating n'abavubuka ne bana Uganda abannaffe okulaba kiki bakigenda maaso ku nsonga ez'enjawulo kale nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.